Paul Adungo y'omu ku basawo abasatu abakolera mu ddwaliro lya Camion Health Center 2 mu district y'e Kabongo. It is not simple to stay in this place. We are just staying in a risk place. We twamusangira mu mwezi oguwedde ng'embeera mwakolera eyungula ezziga nga n'ebikozesebwa omuli eddagala tebimumala so nga n'ensimbi ezimusasulwa ntono ddala. Omwezi afuna emitwalo 3 gyokka. Embeera eno Adungo n'abasawo abalala mwe bakolera yewaliriza abasawo wansi w'ekibiina ekibagatta ekya Uganda Medical Association okwekubira enduulu eri sipiika wa Paalamenti balabe ng'ekyuka. Abasawo bakola emirimu ennaku zino nga balina ewaasiwaasi olw'okuba engabana gye bagana banamutemala ebyetaagiso bingi baba balina ewaasiwaasi nti babuukebuuke nve wano ngende nkoleko wali nkoleko na wali. Many of our specialists who are very senior are living in the slums. If you go to Gulu, you find that they pass, you jump over a urine, a drainage thing to get sewage to go and sleep in Kazigo. Bano baagala omusawo asooka abenga afuna ensako y'entambula ya mitwalo 26,400 ate abasawo abeebuzibwako oba consultancy babenga bafuna emitwalo 28,800. Ennyumba abasawo abasooka baagala bafuna emitwalo 60 ate abasawo abeebuzibwako obukadde 2.5. Ensimbi ez'ekyemisana abasawo abasooka emitwalo 15,100 ate abasawo abeebuzibwako emitwalo 22. Okukola essaawa eziyitamu oba overtime emitwalo 99 eri abasawo abasooka ate abasawo abeebuzibwako akakadde kamu mu emitwalo 32. Dr. Biso agamba nti singa kino tekikolebwa omuwendo gw'abasawo abaabulira Uganda okukolera amawanga amalala gwakweyongera. Amawanga agatuliiraanye bo abasawo babalabirirako bulungi okusinga ffe wetulabirirwa. Kiwaliriza abamu ku ffe okuba nti beeyuna okufuluma ebweru w'eggwanga bagende bakolere ebweru wa Uganda. Era bw'otunuulira kati Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi ne South Sudan, Uganda government yesinga okusasula abasawo obubi. Kyokka sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga asuubiza okutwala ensonga z'abasawo bano mu Paalamenti zikubaganyizibweko ebirowoozo. So I will arrange for the petition to be laid on the table so it can go and be studied by the committee, and they will invite you for public hearing. Mu mbalira y'ebyensimbi ey'omwaka ogw'2016-2017 minisitule y'ebyobulamu yaweebwa obuwumbi 2,800 okutumbula ebyobulamu nga kuno kuliko n'okusasula emisaala gy'abasawo. Herbert Ziwa, NTV ya Kawungeezi.